Nkwaniriza akadde kano osiibye otya gwe n'afollowinga enkubaza negamba nti kyewakola kyamaanyi. Kitalo wali omwana muwala munansi w'eggwanga lya Nigeria abafamire ye bonna bafudde baweddewo. Omanyi okufiirwa abantu bonna bonna ne basaanawo bonna n'ogwesaawo. Wano mu Luganda ffe tukiyita kugwesaawo n'ofuuka mulekwa enfunzi. Enfunzi ye muntu abeera nga talinaawo muntu yenna gwanza kwesigamako kabeere wa kika kye nga bonna swi nga basaanyeewo. Akati munnange ebifaananyi bibyo, ekifaananyi kiri wano wansi kya mwana muwala, ekifaananyi kiri waggulu bifaananyi bibiri, kiri ekifaananyi kya mu 2005 ekya 2025. Akati no munnange abafamire ekyo ekifaananyi kiri waggulu nga bakyaliwo era ndowooza olengera akagambo ke bayita mme wali eri nga yeeyogerako ye nga ye. Alinako gwe bayita Ugo, alinako gwe bayita kitawe, alinako ne maama we, alinako gwe bayita Adaora, alinako Chioma, alinako Stephen, alinako Vikita, alinako Vera. Bonna baafa ne baggwawo. Ugo yafa, taata we yafa, Adaora yafa, maama we yafa, Chioma yafa Vikita n'afa, Vera n'afa, ne Stephen n'afa. Kwegamba gye bayita ennaku etagambika. Mwana muwala ono asaanikidde social media yonna mu 2005 abantu bwe baaliwo era nga naye waali. Waba tugeze tuka mu 2025 nga talinawo wadde n'omu. Abo bonna abali mu kifaananyi. Eyo y'ensi. Ebintu by'ensi no bitabula munnange. Eyo y'ensi munnange. Ensonga zo mwana muwala amanyiki mwana muwala ono ensonga zo bwe zaatambula ku sayidi abafamire bonna bwe batyo bwe basaanawo. Omanyi okusaanawo kuli okukambwe kuva 2005 tugenze tuka mu 2025 nga yaggwesaawo bonna baafa bonna. Eyo y'ensi bannange, ensi. Ate okugwesaawo abantu teweetaaga myaka nga 3, teweetaaga myaka nga 2, basobola okuggwawo. Era nga munnange omwana muwala atufeenize nnyo ku mikutu egya social media munansi wa ggwanga lya Nigeria ne ssebo ne social media platforms z'eggwanga lyattu Uganda azisaanikidde olw'ensonga nti munnange kino kyewuunyisa kya nnaku nnyo, naye ate ekyamazima kyo kikuba enkukwe. Kikuba enkukwe bonna swi bonna munnange bakola ki? Bonna baafa ne baggwawo. Maziiga na biwoobi ku sayidi eyo bagita Faadi TV egimusubscribinga ate mugigende kati comment section weeri awo. Yongera kubanga ogyekumira omuntu ayinza omusanga n'agamba nti munnange nze naggwesaawo sina wa famire yenna nolowooza nti alimba, kumbe nga bintu bya ddala byalaali. Onolowooza nti akufere ne munnange eriyo abantu nga yaggwesaawo lwakuba si buli omuntu agenda nga abyogera nga abigamba buli omu basanga babiserekera, naye abantu bangi nnyo ng'ekyamazima nga talina muntu yenna gwe yasigaza ku nsi nga kutoba nga ku nsi aliko bw'omu. Ayinza okuba nga ekika kirina nga gye kiri nga tekirina kimugasa, gyazaalibwa mu kika kye nga abandi badde bamugasiza abandi badde bamubala ng'omuntu nga bonna nga bakola ki? Nga bonna munnange basaanawo bonna beyandyesigamyeko nga basaanawo nga bwe yasigazawo bonna tebalina pulaani nga tebalina mulamwa. Kibi nnyo ku sayidi ya mwana muwala ono okuba nti no munnange bonna abantu baafwa bonna nga enkola z'ekifaananyi kiri ekiri wali waggulu awo nga bakyaliwo. 2025 takyalinawo wadde n'omu. Tugenze tuka 2025 nga talina wadde n'omu kwabo abali awo waggulu. Imagine n'abato bonna basaanawo. Vikita ne Vera bonna basaanawo, ne Stephanie omuto baby ngolengera omwana muwala ogwo wakutte naye yafa naye yafa. Ate nga bana bato bandibadde bwe bali olw'ensonga nti baali bakadde oyinza ogamba nti oba oli emyaka gyakola ki? Emyaka munnange gyabalemesa okuba nga bawangaala, naye ate ne babebi baafa. Imagine Stephanie yali bebi muto 2005
yalibadde akyali okubanga emyaka yandibadde akyali muto naye naye yalugenderamu. Vikita naye yandibadde waali kubanga ali akyali muto naye luwe. Vera yandibadde waali naye taliiwo. Kitalo nnyo Bambi.